Olunaku olwaleero Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda atongozza enkola namutayiika ey'emyaka 5 eya 2026 okutuusa nga 2030 egendereddwamu okutumbula ebyenfuna by'abaweereza ba Katonda n'okutumbula enkulaakulana y'Abakristaayo mu ggwanga. Enteekateeka eno etongozeddwa mu kibuga Masaka awakungaanidde abasumba ab'enjawulo ng'eno gye basinzidde ne bategeeza nti kati mu njiri yaabwe baakutandika okukubiriza abantu okutandikawo emirimu omuva ensimbi ezinaabasobozesa okwekulaakulanya mu maka gaabwe nga nabo mw'obatwalidde. Abantu babuulire enjiri mulimu ebintu ebikwata ku nkulaakulana kubanga watali nkulaakulana ne ssente ebintu bino byonna bye tulina n'ettaka eddene abantu bajja kulibba. Ssaabalabirizi w'Ekkanisa ya Uganda Stephen Kazimba Mugalu agamba nti enteekateeka eno yeegenda okubeera ettaala erimulisa ebyenkulaakulana ng'abalabirizi be balina okuba abasaale. Wajje balaga okubamulisa bamanye nti tukola kino era mu kimyanso kino mulimu ebintu ebikwata ku kubuulira enjiri. Ayongeddeko nti enkola eno egenda kutumbula ebyobulamu n'ebyenjigiriza era wano wasabidde Abakristaayo obutasibira nteekateeka eno kkuuli. N'ebyobujjanjabi n'ebyomasomero byonna buli mu kubiriza abantu ba Katonda mwenna Abakristaayo. Kino si kiwandiiko buwandiiko kyakukuumira mu ddolooba naye mukikozese. Ye omulabirizi w'Obukejji agamba nti enteekateeka eno egenda kubayamba okukozesa obulungi ettaka ly'ekkanisa nga balikoleramu ebintu ebivaamu ssente okusinga nga bwe gubadde nga balitunulako butunuzi. Tulowooza nti ettaka eryo tujja kulikolerako ebintu ebivaamu ssente gamba okusimba emiti naye ate n'okuliriizinga si kulitunda okuliriizinga okuliwa abantu abaagala okukola ebyenkulaakulana. Amyuka gavana wa Bank of Uganda Augustus Nwagaba nga y'omu ku babaddewo ng'enteekateeka eno etongozebwa ategeezezza nti singa kino kiteekebwa mu nkola bajja kusobola okwenyigira mu nteekateeka za gavumenti ez'okwekulaakulanya. Nga pulezidenti waffe gagamba tuwabeerewo zino za parish development model wabeerewo nga maka galina kintu n'okukola ekintu oba n'ogenda mu by'obulimi oba n'oyejombera mu by'obusuubuzi obona okola ekintu kyonna ekisoboka. Ono ayongeddeko nti Banki ya Uganda ne gavumenti bagenda gezaako okulaba ng'emiwendo gy'ebintu ebitundibwa wano mu ggwanga gibeera mirungi okusobozesa abantu okwekulaakulanya. Bibeera ku miwendo eby'abantu basobola kusobola. Price stability. Bano babadde mu kibuga Masaka abasumba babadde beegeyamu ku butya bwe basobola okweggya mu bwavu n'abantu bonna be bakulembera.